Akakiiko k'ebyokulonda keekubidde endulu mu kkooti enkulu nga kasaba kwongerweyo akadde oboolyawo akanaabasobozesa okuteekerateekera abasibe ne bannayuganda bali ebweru w'eggwanga okubeera nga beetaba obutereevu mu kulonda okuliddako okutalyoka okw'omwaka ogujja nga kkooti bwe yabalagira gye buvuddeko. Okusaba kuno bakuyisiza munnamateeka w'akakiiko kano Hamid Lugoloobi ategeezza ng'ensonga y'okusobozesa abantu bano ab'ebika ebyo ebibiri okwetaba mu kalulu aka 2021 bweyinza obutasoboka mu kadde kano olw'ebbula ly'ensimbi lye balimu so nga n'ekyokutandika ku nteekateeka ez'okubeera nga bagulawo regisita okuddamu okuwandiisa abantu bano nakyo kikyayinza okubeera ekizibu ennyo olw'akadde akatono akasigaddeyo okubeera nga batuuka ku kalulu kano akasuubirwa okubeerawo mwezi ogwokubiri omwaka ogujja. Bw'atyo n'asabye kkooti ebaddiremu ensonga eno basobole okugikwatako mu kulonda okw'emyaka egirijja gamba nga mu 2026 awamu n'egiriddako. Okusaba kw'akakiiko kuno kukwasiddwa omulamuzi Esther Nambayo era ng'onajja kutunulamu mu nsonga zino ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno 2020. Ate y'omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'awolereza enteekateeka gy'alina y'okubeera nga yeegattira mu mikago egy'enjawulo ne bannabyabufuzi abatali bamu ku ludda oluvuganya gavumenti wano mu ggwanga enkola gy'agamba nti y'emu ku ezo mwe basobola okuyita okugatta awamu amaanyi okwongera amaanyi mu nteekateeka ze balina ez'okukyusa obukulembeze wano mu ggwanga. Atalina kutya kwonna ku mbeera y'emikago egizze gigwa mu nteekateeka ez'ebyokulonda ezibeerawo n'ategeeza nga bw'atali omu ku bantu abeegattira mu mikago egyo wabula n'ategeeza nti alina bingi byakyayinza okubeera ng'agiyigirako kubanga ekisinde ekyabwe ekya People Power tekirina kibiina kya byabufuzi kyonna kye beesigamako wakati mu kutambuza enteekateeka zaabwe. Amukadde kano ab'ekisinde kino baliko omukago gwe basse n'aba People's Government ekisinde ekiddukanyizibwa Dr. Kizza Besigye mu mukago gwe batumye United Forces of Change oba UFC era nga bakino abakyanjula eri abantu mu lujjudde 15 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ng'ekiruubirirwa kyabwe ekikulu bagamba nti ky'ekyokuyamba bannayuganda okubatakuluzaako obukulembeze bwa Pulezidenti Yoweri Museveni nga kwogase n'okubajja mu nnaku empitirivu mwe bawangalidde emyaka egisoba 30 ono gy'amaze mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Tugenda kuvuganya bwe tuba tugenda kuvuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga twandibadde twegatta ne tuleeta candidate omu era nze mu ndaba yange ng'ekisinza okulemesa aba opposition oba abalwanira enkyukakyuka okutwala obukulembeze kwe kwetematemamu ne tukyogerako ne bannaffe bonna nga muli ne Dr. Besigye. Ekyasanyusa nti nze ne Dr. Besigye twakkiriziganya nti ekituufu kiri nti okuwangula tulina okwegatta n'okuwa abantu essuubi. Omuntu yenna ayimirira ku kyamu akiyimirirako okulwa Bannayuganda be bamunyigira era oba oliabwe kiba kibonerezo be bajjo kimuwa sinze ng'omuntu. Ensonga ze njogerako naawe ze zikuluma eyo gye nnyimbira n'owa boda ze zimuluma. So bino tuli mu byalaali tuli mu bya ddala okujja mu nsonga z'obukulembeze twayagala naffe kuzanya paati yaffe okusooka twayagala okuggula abantu amaaso balabe ebituufu tetuli wano lwakubanga binyuma ne tuli wano kubanga tulina obuvunaanyizibwa bwe tulina okutuukiriza twayagala amaloboozi gaffe tuleme gakozesa kuyimba buyimbi sunda paka wansi. Ono yalangiridde edda nga bw'ajja okuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti mu kalulu aka 2021 ku nsonga y'okunoonyeza akalulu ku mikutu egy'amawulire ne ku mikutu egy'okumutimbagano eyalese bangi ku ludda oluvuganya nga bagiwakanya oluvannyuma lw'akakiiko ak'ebyokulonda okugirangirira mu nteekateeka gye bakozeemu ennongoosereza olw'embeera y'ekirwadde COVID-19 egenda mu maaso wano mu ggwanga. Ategeezezza nga enkola eno bweruubirira okuyamba omuntu omu yekka ye Pulezidenti Museveni ali mu buyinza nga nabwe kityo agamba nti akalulu akose akagenda mu maaso tekajja kubeera ku musingi ogwa demokulasiya ekintu kyagamba nti beetegefu okubeera nga bakisimbire kuuli. Zize nga ngamba abantu tibukyanga abantu naddala abavubuka ab'omu Uganda bagula amaaso gaabwe era abatufuga bakirabako era njagala okwebaza ennyo abatusooka ba Dr. Kizza Besigye abantu bayimuka basooka kusaawo tteeka eryo bayita Public Order Management Act. Amateeka gagamba buli muntu agenda okwesimbawo naddala kuwa President alina omukisa ogenda nga yeebuuza ku bantu afune ensonga zaabwe asobole ozisa manifesto ye
mu kumenya amateeka poliisi nenemesa ogenda okwebuuza ku bantu tewaliwo covid kati olunaku lwaleero ne batandika okugamba bw'ate tugenda kulonda naye tewali campaign babuuza lwaki mbu tutaasa bannayuganda kufuna bulwadde kyokka nga bannayuganda tebagenda kulondera ku simu era okulonda balina okugenda ne basimba layini ne balonda ne batandika okunnyonnyola mu ngeri nga temenya bumenya mateeka so twavayo ne tubategeeza nti ebyo tetujja bikkiriza era bannayuganda ne tubagamba tetugenda bikkiriza oŋŋamba otya ti abantu tebagenda kuŋŋaana kuwuliziganya omuntu eyeesimbyewo ababuli ekyagala obakolera basalewo. Ye mbaka Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine ng'attaanya ku nsonga ezekuusa akalulu k'omwaka 2021 bwe yabadde alabisseeko wano ku ebyo nga tubitadde ku bali baaba ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuŋŋaanya n'okutereka omusaayi wano mu ggwanga ki Uganda Blood Transfusion Services bategeezezza nga bwe boolekedde okusaba ab'eŋŋanda n'emikwano gy'abalwadde okuwangayo omusaayi ogw'okusibwa nga ku bantu baabwe ababeera bagwetaaze singa embeera y'ebbula ly'omusaayi gye bayitamu mu kadde kano enaagenda mu maaso. Kino kyasanguziddwa akulira ekitongole kino omukyala Dorothy Byabazaire Kyeyune agamba nti okuva embeera y'omuggalo gwa COVID-19 lwe yatandika wano mu ggwanga ng'eno yaviirako n'amatendekero ku mitendera gyonna okubeera nga gaggalwa so nga gano gye baali basinga okujja omusaayi mu bungi mu kaweefube okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ekya COVID-19. Kyeyune agamba nti basobodde okukuŋŋaanya yuniti z'omusaayi 5,668 ku yuniti eziwera ddala 7,500 ze baali babaliridde okukuŋŋaanya mwezi ogwokuna omwaka guno so nga n'ensimbi kati ze basaasaanya mu kuŋŋaanya omusaayi nazo zeeyongedde kubanga abantu baabwe abakola omulimu guno kibeetaagisa okugenda eyo wansi mu bitundu abantu gye bawangaalira okunoonya abeetegefu okugaba omusaayi olw'okuba nti bangi ku bano tebakyajja mu bifo by'olukale gye babasanganga. Bino byonna okubyogera abadde alabiseeko mu kakiiko ka palamenti akalondola ensaasaanya y'ensimbi ey'omuwi w'omusolo aka Public Accounts Committee oba PAC ng'annyonnyola ku bibuuzo ebyafulumira mu alipoota y'omubazi w'ebitabo bya gavumenti ku nzirukanya y'emirimu mu kitongole kino ng'eno yali ya mwaka gwa byansimbi 2018-2019. How do you see the situation if we have a prolonged period of COVID-19 in terms of this blood collection? Because we are seeing, looks as if it is really impacting so negative on your collection rate. So as we prolong this, as this thing prolongs, what do you think is going to happen to the blood collection rate? Chair, I can be assured that we have done all we can and we have done all it takes because blood comes from human beings. If they are not there, then there's no way we can take this blood. But when the worst comes to the worst, I think we shall end up moving away from our voluntary non-human blood donation and asking relatives to find blood donors to be able to donate blood for their patients if the worst came to the worst. Atega amawulire okuva mu mbuga ez'amateeka kooti erwanyisa obukenuzi wano mu kibuga Kampala eyisizza ebiragiro eri omuyimbi Joseph Mayanja amanyiddwa ennyo nga Jose Chameleone ng'emusaba yeeyanjula egyali abereko emisango gy'annyonnyola ku misolo gy'agambibwa okuba nga teyasasula egituuka mu bukadde bwa siringi za Uganda 137. Ebiragiro bino biyisiddwa omulamuzi akulira kooti enayitibwa Pamela Lamuno Ochaya era nga ono alagidde Chameleone okulabikako mu kooti eno awatali kulemererwa ng'asatu omwezi guno ogw'omusanvu okubeerako by'annyonnyola ku misango egyo egimuvunaanibwa. Ono avunaanibwa emisango ebiri omuli ogw'okusangibwa n'ebyamaguzi ebitakkiriziddwa kuyingira ggwanga so nga n'ebiwandiiko ebibyogerako nabyo yagaana okubeera ng'abireeta. Omukungu akola ku by'emisolo kuva mu kitongole ky'eggwanga ekiwooza ki URA Simon Peter Ogwanga agamba nti nga 12 Apuli omwaka guno gwennyini omuyimbi ono yasangibwa ng'alina emmotoka namba SSD 497B ekika ekya Toyota Land Cruiser V8 model ng'ali ewakaliga mu bitundu ebya Bulange Mengo era nga yasabibwa ab'ekitongole kino ekya URA okubalaga ku biwandiiko ebyoleka emisolo gye yasasulira ku mmotoka eno ne yeerema okubeera ng'akikola. Ono agamba nti era baakizuula nga ono yagaana okusasula omusolo ku mmotoka eyo bwe yali eyingizibwa wano mu ggwanga nga guno gubalirwamu obukadde bwa siringi za Uganda 137 gwe baagala abeere nga asasula. Ebyo nga biri bityo gagavaako mu kitundu eky'Emubende ssentebe wa disitulikiti eno Joseph Luzige y'omu ku bakyasembyewo okuloza ku bukambwe obw'abasirikale ab'ejjekkuuma byalo erya LDU. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe aba LDU babadde bana bakutte Luzigo ono
ne bamutuusako obulabe obutagambika oluvannyuma lw'okumukuba eŋŋumi n'ensambaggere nga bino bigambibwa okuba nga byabaddewo kawungeezi akoonako olwajjo bwe yabadde agezaako okubalemesa okukuba owa bodaboda yasangiddwa ng'atisse omukyala mu budde nga buyise mu bwa kaafiyu. Abantu bano bagamba nti bino okubeerawo babaddewo nga balaba bagamba nti omugoba wa bodaboda ono yasanze aba LD babadde bagenda mu maaso n'okulawuna ekibuga Mityana era nga okulawuna ekibuga eky'Emityana era nga bano olwawubya omuggo okwagala okumukuba n'omukyala gwe yabadde atisse ku ppiki. Omukyala yagibuuseeko bw'atyo wa bodaboda n'emukuba n'afuna ebisago eby'amaanyi. Oluvannyuma bano beegatiddwako omusirikale wa poliisi era nga baakutte ssentebe Luzige ono wa disitulikiti y'Emityana okubeera nga bamutwala ku poliisi ya CPS oluvannyuma lw'okumukolako effujjo. Abatuuze lye bagamba nti abamu ku bo baalikutte no ku masimu gaabwe ag'omu ngalo. Akyatwalidde omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Emityana Isha Ntumwa okubeera ng'ayingira mu nsonga zino okubeera nga Luzige ayimbulwa okuva mu kaduukulu ka poliisi gye yabadde atwaliddwa. Ntumwa agamba nti wa LDA yakutte Luzige ono n'amutuusaako obulabe yakwatiddwa dda ng'okunoonyereza ku nsonga eyo bwe kugenda mu maaso. Omusirikale tumugudde era tuwenjogerera ali mukomera tetutuyinza muleka kuba kyakoze tekibadde kya muntu naye musango tujja kusalawo omusango tumuvunaana nga muganyina muvunaana musango ogwo. Of course abasirikale bulijjo tubagamba nti bwe babeera nga bagenze ku mulimu okukola bateekeddwa nabo bennyininyini okulondera amateeka. Tebalina kutwala bantu mu nkwate, tebalina kuyisa bantu mu mpisa eyombi, tebalina kukuba bantu. Abantu tulina kubalaga bulazi kituufu. Obudde butuuse banaye muggalewo bizinesi mugende. Ababodaboda essaawa zaweddeko temuvuga pikipiki ate temutikka bantu. Iyo omwogezi w'ekibinja kya UPDF ekisookera nga yayogerera n'aba LDU bano Meja Bilal Yusuf Katamba wakanyizza ebigambibwa nti wa LDU yakubye ssentebe Luzige n'ategeeza nga bwe bafunyeemu obutakkaanya wabula nga tewali muntu n'omu yamukubye. N'ategeeza nga ono bwe basazeewo okumuggyako emmundu gy'abadde naye oluvannyuma lwa ssentebe okutegeeza nga bwe yayolesezza obukambwe obusukkiridde bwe yagezezzaako okubeera ng'amukomako aleme kubeera ng'atuusa bulabe ku bantu abo bye yasanze nga bali ku pikipiki. Kati RDC n'afuna amawulire sikiyama nasibabulwa ku ki ku poliisi n'ajja n'agenda okera mu ya pansonero zi5 n'agamba era n'akwata ku mwenda w'abasirikale naye zi5 ne RDC ne badula tekira n'abanyonyolera bulole banyonyolagana buli omu n'agenda ebibye tebyakubiddwa naye olwakuba nti abadde munyibulaga mu musirikale oyo abadde mukambwe nnyo gy'ali ku mwana n'agamba omusirikale nga mudisikatunga aminge tenyadisokimeja ku musirikale wajelola abadde omukambwe nnyo yenyize naye wadde badde mu bya bulijjo balikizagisa kunyinga naye bwatyo naye nga tebyakubiddwa. Ate ye omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Luweero Phoebe Namulindwa alagidde abatuuze mu kitundu kyatwala ekyo abaasenga mu bifo eby'entobazi okubeera nga bazza mu kabunnambiro. RDC Namulindwa abadde kalagala mu nsisinkano n'abatuuze ab'omu kitundu ekyo n'ategeeza nga bwe waliwo ekikwekweto wenja kye bagenda okubeera nga bakola gye bujjako awo ku bonna abaasenga mu bifo eby'entobazi wabula n'ategeeza nga bw'asazeewo okusooka abalabule babeere nga bakimanyi. Ono agamba nti ategeeza abatuuze bano nga woofiisi ye bw'egenda okusooka okutegeka omusomo ogw'okutambuzibwa ku mulamwa ogugamba nti obutonde buwoogera muwulirize. Omulamwa guno agwesigamiza ku mbeera enzibu ey'okubooga kw'ennyanja ezerabwako mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu naddala ku nnyanja Kyoga awamu ne Nalubaale. Ye ssentebe w'eggombolola y'e Kalagala RDC gy'asinkanidde abatuuze Daniel Serubidde asinzidde eno n'ategeeza nti mu kitundu kye musingamu bisenyi era nga bino abatuuze bye basaanye okuvaamu nga kwotadde n'olutobazi olw'erwajjali. Kinajjukira nti mwezi ogwokuna omwaka guno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yawandiikira minisita avunaanyizibwa ku mazzi n'obutonde Sam Cheptorisi nga musaba okubeera nga akakasa nti abantu bonna abeesenza mu bifo eby'entobazi n'ebibira babivaamu okusobola okutaasa obutonde bw'ensi obwongedde okubeera nga bulinnyirirwa ensangi zino. Gano ge g'ebyobusuubuzi okuva ku ssengejjero. Mu mawulire ag'ebyobusuubuzi meeya akulembera ekibuga Mityana Esther Ndiana Bonaalo ng'asinkanya abakola omulimu ogw'okugula n'okutunda ebyuma ebikadde bimanyiddwa ennyo nga scrap mu kibuga Mityana n'ekigendererwa eky'okumalawo okwemulugunya mu batuuze kwe baludde nako nga balumiriza abakola omulimu guno
okugula ebintu ebibbe, ekintu bangi ku bannamityana kye bagamba nti kibamazeeko emirembe. Abadde ayogerako ne bannamawulire, Meeya Ndyanabo ategeeza nti kino bakikoze n'ekigendererwa eky'okumalawo abantu abamu ababadde batuuse n'okubba ebintu by'ekibuga, agamba ng'obupande obw'oku nguudo n'ebirala, olwo ne babiguza abo abali mulimu ogwo ogw'okugula scrap. Meeya kati akakasizza nga bwe bagenda okolaganira wamu n'abantu bano okulaba ng'ebintu ebibbe ababyewalira ddala nga bwe bagenda mu maaso n'omulimu gwabwe ogwo wakati mu kunoonya ekigulira magala eddiba. Abascrap leero mbasisinkanye, ensonga emu kuzibaddewo, okwemulugunya kubadde kungi. Nga municipality twemulugunya, nga abantu aba bulijjo beemulugunya. Abaana bano bagenda balondalonda obuntuntu. Oyinza okwesanga nga eseffuliya yonnamu ogyanise, ina zino ziddongo n'amaseffuliya amalala ogyanise, omwana n'agyanula n'agitwala nti egenze mu scrap. Nolwekyo olwaleero mbadde nsinkana bano bannannyini masitowa n'abakulembeze baabwe abagula scrap, era tukaanyiza ebintu ebimu tebajjanga kubigula, oba bajjanga n'okutuyambako bikwata eyo. Kati olwaleero ffe nga municipal council tuteeka ebigoma eby'ebyuma ku makubo gaffe, naye ne weesanga nga bisumuluddwako, wabula bitwalibwa mu scrap ne babitunda.